santi nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakawa Allah nabbi wa Allah tenga muddu wa Allah. Abuluganda bibitibwa topic gye bampadde mpanvu wanvu naye tujja kujjamu bitunaba tusobodde bitontono olw'obufunda bw'obudde. Batugambye kusomesa ku kye bayita man huwa Allah, wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala, yani wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yani. Baganda bange ab'ebitiibwa, omuntu tasobola kwagala kintu okujjako ng'akitegedde, era tasobola kutegeera kintu okujjako ng'akisomyeko. Era wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala tetusobola kumusinza okujjako nga tumwagala. Kati okwagala Allah tabaraka wa ta'ala olw'okuba nti olina kusooka kumutegeera, ensonga lwaki buli muntu yalibadde asooka okutegeera owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu okutegeera Allah awali bagamba nti wa miteeko emeka ebiri. Ma'rifatullah bikauni, okubeera Allah tabaraka wa ta'ala nga tutegeera ma'rifatullahi bikauni haqiqatihi oba bimarifati haqiqatihi wa mahiyatihi. Okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala ng'otegeera Allah yennyini bidhaati, Allah ali atya, ng'olwaliro omuntu bw'ategeera muntu munne. Osobola okutegeera muntu munno n'otegeera gundi ayina feesi bweti, ayina omusaayi, ayina amaaso, ayina enviiri. Ekyo kisookera ddala. Okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala haqiqatullah mahiyatullah, owekitibwa Allah ali biki, naye ayina omusaayi ng'ogwaffe, ayina bode ng'eyaffe. Ekyo abawali bagamba nti hadha la ya'rifuhu illa Allah, ekyo teri yakimanya okujjako ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri ma'rifatullah bisifatihi, okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala nga tumutegeera n'ebitendo bye, bi ayatihi n'amateeka ge. Ekyo hadha huwa almatlub, ekyo kyetugwanidde okubeera nga tutunulirako mu kaseera akatonotono. Idhan tosobola kutegeera Allah tabaraka wa ta'ala nga otegeera kiri kye twasoose ekyokumutegeera nti Allah ayina kino era kifaanana bwe kiti, nga bwe tutegeera bantu bannaffe. Oba olinga bw'anaasoma ku nsiri n'agitegeera nti ensiri, simanyi waluguru nalaba ng'asoma nti ensiri sebo naye erina ekibumba, erina bino. Kakati ebyo osobola bisoma ku bitonde, naye yatonda ensi Allah tetusobola kumutegeera lutegeera lufaanana bwe lutyo. Kyova olaba owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala bangi mu bannabbi be nabo baayagala okumulabako bamutegeere. Mu bo mwe mwali Musa alayhi salatu wassalam, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an n'amugamba nti rabbi arini anzuru ilayka, Allah njagala nkukole ki? Nkutunuleko. N'amugamba nti qala lan tarani, yabugamba tosobola kukola ki? Imam az-Zamakhshari ekigambo ekyo yo yakitunuulya, yagamba nti eyo lan abadiya sarmadi, eyo lan tegenda kubeera, tetugenda kulaba ku Allah la fi dunya wala fil akhirah. Teri kulaba ku Allah si ku dunia kakubeere kuki? Ku akhira. Naye abawalimu bakuba ebituli mu kigambo ekyo. Akhta fi dhalik, yakola ensobi mu nsonga eyo. Owekitibwa Allah ku dunia tesobola kumulaba, naye ate ku akhira tusobola okulaba kwani? Ku Allah. Obujulizi bwe buli mu Qur'ani ne mu Sunna nga bulaga nti Allah ku dunia tesobola mulaba, naye ku akhira tusobola okukola ki? Obujulizi obusooka kye kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigambo nti wujuhu yawma idhin nadira, ebyenyi by'abaddu abalongoofu abatya Allah, abasinzanga Allah ku lunaku lw'enkomerero bigenda kuba bitemagana, bimasamasa ila rabbiha nadira,
nadhiri eyokubiri yeega nti ku Allah waabyo nga bimulabira ddala tugenda kulaba Allah. Obujulizi bwa kunala obulaga nti tugenda kulaba kwani? Ku Allah. So nga ate abakaafu tebagenda kulaba Allah. Suratu Tatfif Almutaffifun wekitibwa Allah yayigiriza n'atulaga nti teri agenda kulaba ku Allah mu bakaafu. Kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun. Abakaafu tebagenda kusobola kulaba ku Allah, wagenda kubeerawo hijab, amakulu wagenda kubeerawo ejjiji nga teri yasobola kulaba kwani? Ku Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga endala oba aya endala etulaga nti tugenda kulaba ku Allah wekitibwa Allah agamba mu suratul Qalam yawma yukshafu an saaqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Era eraga nti Allah ajja kubikula ku ntumbwe abantu bagirabeko. Era wekitibwa Allah athbata ala nafsihi as-saaq, awekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yenyezaako nti ayina ki? Entumbwe. Mu aqida waliwo amasala agakwatagana ne sifa za Allah tabaraka wa ta'ala. Fe nuthbitu lillah ma athbatahu li nafsihi wa nunfi anhu ma anfa an nafsihi. Allah tumunywezaako kyeyenywezezzaako, ate kyate tuuma Allah tetukkizibwa kikola ki? Wakadhalika kyeyejjeeko Allah naga nti kino si tetukkirizibwa Allah tabaraka wa ta'ala kubeera nga tukimutuuma. Namwe ekyo nuthbitu lillah ma athbata lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyenyweza ku Allah waffe tukinyweza ku Allah. Awo ekyokulabirako owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yenywezaako nti alina omukono, era alina emikono Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akati ate bwana bida saba Allah tabaraka wa ta'ala bitutaasi. Zino bida zikanganga ezasookera ddala si ze zino eza bulijjo, neziri ezakola ki? Ezaba Mu'tazila. Bo balabira ddala tewekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala talina bitendo. Tosobola kutenda Allah tabaraka wa ta'ala talina omukono. Lwaki? Tobeera mujassam, obeera Allah tabaraka wa ta'ala omuwadde baguyita naam oba omuwadde structure. Barakallahu fi Allah nti alina omubiri, buli wemutenda nti alina face. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Buli kiriwo kigenda kukola ki? Allah athbata ala nafsihi oba athbata li nafsihi sifata alwajh. Allah yeteekako ekitendo kyaki? Kyekyenyi. Kati bwabanga yakyeteekako naffe tunyweza kiki? Nywezi. Era ne nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye ngayo tetugenzeeyo nnyo, twagala okutunuulira okutegeera Allah tabaraka wa ta'ala nga tutunuulira ebitendo byani? Bya Allah n'obubonero bwe Allah tabaraka wa ta'ala. Akasookera ddala yeggwe kennyini nange wewetunuulira bwoti golooza weereetawo wekka. Gwe kennyini bwe tukutunuulira tutegeera nti wali ani? Kyobula Allah yaga nti wa fi anfusikum afala tubasirun. Nammwe kennyini nnyini bwe muba mwetunuulidde tosobola kutunula n'ogawekiseera. Naye barakallahu fikum jazakumullahu khair. Tugadir قد حان وقت المغادرة. خلاص إن شاء الله إني كلام معاك إن شاء الله عبر التلفون إن شاء الله. Wekitibwa Allah ganti gwe kennyini bwe weetunuulira bwoti tosobola kulaba nti waliyo omulezi yakutonda Allah. Weteekawo wekka naawe kennyini nnyini notegeera waliyo omulezi, waliyo omutonzi min adam saaliwo. Akati ako kabonero akalaga nti waliyo ani? Allah tabaraka wa ta'ala. Mubonero obulaga nti Allah tabaraka wa ta'ala gyali abooluganda b'ebitiibwa okubeera nga khalaqa sab'a samawati yatogulwameka
wal araduna as-sab' n'okubeerawo kwaki kyobulaba Ubayyu bun Ka'bi yagaa nti qala al-mushrikun abashiriku bajjewo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugaa nti ya Muhammad ansibi lana rabbak Muhammadi tuwe nasabu ya Allah ansibi lana rabbak tubulire katonda wo byali biki wekitibwa Allah tabaraka wa taala nasa suratu al-ikhlas qul huwa Allahu ahad Allahu samad neno aya najisa eraga nti Allah jali inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون mukutondebwa kw'amagulu omusanvu n'ensi omusanvu wakhtilafi layli wannahar n'okubeerawo kwa emisana naki n'ekiro walfuluki allati tajiri fi lbahr n'ebyombe ebiddukira ku maki ku mazzi amaato emmeeri zino ziwotabasi zibaleese ebyo byonna bidyeri walfuluki allati tajiri fi lbahr n'ebyombe ebiddukira ku maki ku mayanja wama anzala allahu min assamaa mimma ne Allah mbyeso okuva waggulu mu mazzi Allah byeso okuva waggulu mu nkuba Allah jatunyiza fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha Allah n'alamusana byenseno oluvanyuma lw'okubeera ng'ebadde efudde la ayati liqaumi yaqilun kabonero kakukunala akategeeza nti waliyo omulezi Allah abaluganda bibitibwa kino ntero kyogera nti Allah waffe bw'oba otunuulidde engeri gyeyatonda ensi eno n'agiteekako ettaala nga yanjuba etambula edde eno buli kaseera ne wabeerawo n'ettaala endala bagiyita mwezi n'obeera ng'otambula mu nsi eno n'enteekateeka yaayo n'ateekateeka nti wano wajja kubeerawo buhairaati mayanja Victoria n'abeerawo anahaaru wano wajja kubeerawo migga jibal wano wajja kubeerawo nsozi n'ateekateeka Allah tabaraka wa taala nti wano wajja kubeerawo bisenyi wano wajja kubeerawo bibira ghabat ekyo kyokka kabonero akalaga nti ebyo waliwo eyabiteekawo era ntera okuleeta ekyokulabirako ng'ekyomuzikiti guno toyinza kuŋŋamba kati wano ku muzikiti guno n'otandika okuŋŋamba nti amataala ago faani ezo oziraba ne bino biteekamu engatto kapeti eno sebo byeteeka byokka mu muzikiti muno kisoboka ekyo tosobola kubiŋŋamba ebyo wallahi kabeere mwana muto asobola ogaanira omusajja wawe katategeera bulungi lwaki tebisobola kwereeta bitya nabwe kiti ensi eno nga bw'ogiraba n'ebigirimu tesobola kubeera nga yeeteekawo yokka n'ebigirimu nga birimu byokka walina okubeerawo omulezi eyakola ki eyabiteekawo Allah tabaraka wa taala nga ye mutonzi waffe kati Allah kwe tumulabira ku nze naawe nti Allah gyali bakitaffe abaatuzaala ne bamama baffe nabo baali tebaliiwo tulaba nti waliyo omulezaani Allah tabaraka wa taala wekisiba Allah mubirala bye tumulabiraku ebyo byeyatonda mu ayatihi lkauniya mu byeyateeka mu nsi muno ng'amagulu omusanvu ng'ensi omusanvu ebyo byonna tulabirako owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nti gyali insha allahu taala tugenda kutunuulira ku bigambo ebiraga owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani ne mu sunna bw'oba otunuulidde mu Qur'ani Allah aga nti alladhi ahsana kulla shay'in khalqa owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yoye yalongoosa buli kintu kyonna n'akiwa obutonde nga bwakyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatonda omuntu yamuwa n'amulongoosa entonda ye era ye yayogera mu Qur'ani n'aga nti laqad khalaqna al-insana fi
ahsanta qawim natonda omuntu mu kifaananyi ekikyasinza okubeera ekirungi. Allah atutonda mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi. Mu bigambo bye Allah bwe yali yeeyogerako ega nti Allahu alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yoyo alhayyu, bw'oba oyagala omumutegeera yoyo Allah omulamu atafa. Alhayyu obulamu bwa Allah bwannamaddala bwawukanako n'obwaffe. Owekitiibwa Allah tafa, talwala, tawummula ate teyeebaka yadde okusumagira. Era Allah aga nti Allahu alladhi la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala hayyun, hayatun la mauta fihi, obulamu obutaliimu ki. Alqayyumu alladhi yuqimu nafsahu wa yuqimu ghayrahu. Allah yeeyimirizaawo n'ayimirizaawo n'ebitonde biki. Wallahi owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'amala asumagiramu bw'ati tusaanawo. Yawaniridde ensi neggulu okubeerawo kwe Allah, okubeerawo kwaffe kasa asumagiramu bw'ati khalas. Kyova olaba yaga nti alhayyu alqayyum. Owekitiibwa Allah mulamu, obulamu obuli sarumadi, tebuyinaawo kkomo nti bujja kkomono. Naye obulamu obwaffe baga nti gundi mulamu naye bulamu bukendeevu. Awalala owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Allah bwe yali yeeyogerako yaga nti yoyo Allah alladhi la ilaha illa hu, teri kisinzibwa mu butuufu okujjako oyo. Oyo Allah alimul ghaibi washahada. Mbye tumutegeerako ebirala nti Allah afaanana bw'ati. Owekitiibwa Allah amanye ebyekwese n'amanya ne bye tulabako. Kati gwe omuntu bw'omulaba bw'otyo osobola omulaba n'otegeera ebimweyoleseeko, naye Allah amanyi n'obusibo obuli mu mitima gyaffe. Allah amanyi nekyolowooza. Yatuuka n'okwogera mu Qur'an ekitiibwa n'agamba nti lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa in tubedu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi llah. Ne bwe mukweka ebiri mu bifuba Allah abimanyi era abibala. Era basahaba bajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yoga ti wekitiibwa Allah atusizaako Qur'ani gye tusobola. Olwaleero Allah atusizaako amateeka ga Qur'ani ge tutasobola. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abaga temugamba nga abagoberezi ba Musa bwe bagamba. Naye yababuuza aya kyeyo naga nti ayuhasibuna Allah hatta ma akhfayna fi anfusina. Owekitiibwa Allah atubala ne bye tukwese ku ki ku mitima gyaffe. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nasobulaga ti aya gisanguddewo agati la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha maktasab. Allah tawaliriza mwoyo okujjako ekyo kyegwinako obuki. Katulabeko ne mu hadith, amma mu hadith min as-sunnah an ibn Abbas nga Allah yeyogerako yekinyini yejjayo mu sunna wekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Abdullah ibn Abbas yagamba yaqulu inda al-qarb. Owekitiibwa Allah, owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti omuntu bw'afuna obuzibu oba nabbi we yali ayogera ebigambo bino la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshi al-azim. Awo nawe tutegeererawo Allah tabaraka wa taala teri kisinzibwa okujjako Allah al-azimu. Allah munene, Allah waffe munene, era obwongo bw'omuntu ategeera tebusobola kukkiriza kusinza mu kintu nga kitonotono oba kisaamusaamu. Kyova olaba nti tabiya y'omuntu eva eddukira eri omunene Allah. Era nedda ndowooza mujjukira abantu bamukolanga ekintu nga nti kale maama Katonda ali kulaba emisana naki n'ekiro, bategeeranga Katonda nti gyali. Era bawali mbagamba nti omuntu aba kulekebwawo sitaani n'etamulumba n'abeera nga ateekeddwawo yalibadde ku tabiya
ey'obubumbwa Allah bwe yamubumbirako. Nabbi yagamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Buli muntu Allah yamubumbira ku bubumbwa bwa kumutegeera Allah, bwa kumutegeera amakulu. Obubumbwa bwaffe bwe tuyina butegeera Allah. Era law turika al-insan biduni an yamussahu shaitan wa an yushawisha alayhi shaitan, singa omuntu alekebwawo nga sitaani temulumbye, wali musanze ngera tasobola kusinza mpewo za kika, tasobola kugenda mu shiriki wa kika kyonna. Kati mu ebyo bye tutenda nabyo Allah ekigamba la ilaha illa Allahul azimul halim, eyawukana Allah, owekitibwa Allah asinzibwa yekka, teri kiteekeddwa okusinzibwa kirala okujjako ani? Allah al azimul halim, omunene Allah, owekisa Allah. Halim kitegeeza kisa na bukwata mpola, kisa na bukwata ki? Kwata mpola. Wa hadithi gye twasomanga edda tikabula katono mukwata mpola okufuuka ani? Nabbi. Wa inkana fi sanadihi maqal, wakubadde nga mu sanadi yayo erimu ki? Ebigambo bingi. La ilaha illa Allah rabbul arshil azim. Era edduwa eno nabbi yagyogera nga teri kisinzibwa omutuufu okujjako Allah rabbul arshil azim. Allah mu bunene bwe ye mulezi wa arshi. Arshi ya Allah nene, kiba kitegeeza n'oyo eyagitonda n'agiteekawo naye muki? Munene. Omunene Allah yakola ebinene, akola ebitono ebisembayo kuba ebitono, ate n'akola n'ebinene ebisembayo kuba ebiki? Ebinene. Okumanya akola ebitono ebisembayo obutono, waliwo ekitonde bakiyita kaloolo, oba mwakirabako? Naye nakyo baatuga nti kirina omutima n'ebibumba. Kaloolo kali awo kamutawaana nga kakwambuse. Allahu akbar. Bagamba buga nti waaye tuwetemera wano supeya genda eri, tekamanyi nsanafu mu kwambuka speed, kaba kakutuuse edda gye kakoze ki? Kati akaloola ako kitonde mu bitonde byani, newabeerawo n'ebitonde ebinene nga arushi ya Allah rabbul arshil azim. Allah okujoogerako n'agamba nti arshil azim nene, wallahi ebeera ki? Ebeera nene. Hadithi eri mu kitabo kya Bukhari ne Muslimu nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatenderezanga n'ebigambo ebyo, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil alkarim. Yeyawukana Allah, asinzibwa yekka Allah tabaraka wa taala, teri kiteekeddwa kusinzibwa kitali ye. Oyo Allah rabbus samawati, omulezi w'amagulu omusanvu, wa rabbul ard, era omulezi waki? Era omulezi wa ensi eno, wa rabbul arshi alkarim, era oyo Allah tabaraka wa taala ye nannyini namulondo ey'ekitiibwa, arshi alkarim. Bino wammanga byetufuna mu kutegeera Allah. Katujjemu budde mulazi wezi saa 12. Bino byetufuna mu kutegeera Allah. Ekisookera ddala omuntu buli wategeera Allah tabaraka wa taala asobola okumusinza obulungi. Otegeera Allah osobola okumusinza obulungi. Atategedde Allah, kyobalaba Allah yagamba mu Qur'an nagati innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Omuntu ategedde Allah yasobola okutyani Allah. Kati si kyangu omuntu kusinza Allah butuufu, kutya Allah butuufu okujjako ng'alina irimu ekwatagana kwani? Kwa Allah. Omwalimu omu bamuyita Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamimi, kitabo kikyewandika kibayita usulu thalatha, yaga nti ilam rahimakallah annahu yajibu alayka taallum 4 masail. Yagamba nti kitegeere Allah akusaasira, kyatteeka gy'oli okuyiga ebintu bimeka? Naga nti al-ula ay al-mas'alatu al-ula, amas'ala agasooka al-ilm, ye muntu okubeera omuyivu omumanyi. Wa huwa ma'rifatullah, yaga nti kyosooka okutegeera
ma'rifatullah. Ibn Uthaymin Allah musine yaganti ilimu yawulwamu emiteeko, yaganti waliwo ilimu eri fardan ainiya, ilimu nga buli muntu alina ogiyiga, teriyo mbu ejja kukugira omulala balaba tumalire la, ilimu nga buli muntu alina ogikola ki. Niwabeerawo al-ilmu gye bayita ilmu fardu kifai, waliwo abantu gye basobola tumalira. Mathalan obusawo, omuntu asobola okugenda n'atuyigira obusawo, naye mu ilimu ekakata ku buli muntu mulimu kye bayita ilmu billah, okutegeera Allah. Okwo kukwo era tolina kyogenda gamba Allah nti saategeera Allah. So abooluganda ab'ebitiibwa, mu bimu bye tufuna nga tumaze okutegeera Allah ow'ekitiibwa, ekisookera ddala tusobola okusinza obulungi ani? Allah tabaraka wa taala. Ensonga ey'okubiri, buli we tubeera nga tuyize Allah yatutegeeza bannabbi be. Wallahi tabeera kubeera Allah. Fere twalitegedde bannabbi ba Allah, waali bategedde otya? Naye okutegeera Allah kwe kutegeeza nabbi Muhammadi ne bannabbi abaasookawo nti abo bakabaani. Kyova olaba ansabahum ala nafsihi, yabeeteekako ng'aga nti Muhammadu rasulullah, Muhammadi mbaka waani. Twali kitegedde tutya nti nabbi Muhammadi mbaka wa Allah? Tosobola kitegeera okujjako ng'omaze okutegeera Allah tabaraka wa taala. Era tugondera nabbi Muhammadi olw'okuba Allah yatukola ki? Yatugamba tuyiga ku nabbi Muhammadi olw'okuba Allah waffe yatugamba okuyiga ku nabbi Muhammadi. Na bonna be tugondera mu nsi muno ng'abakulembeze naki tubagondera lwa kiragiro kyani? Kya Allah tabaraka wa taala. Abooluganda mu kuyiga ku Allah, omuntu buli wayiga Allah tabaraka wa taala yeeyongera okwagala Allah. Tazdadu hubbillah, omuntu yeeyongera okwagala ani? Allah. Era si kyangu kwagala Allah oba kwagala kintu nga tokitegedde tokiyizeeko. Kyova olaba kyajja mu Qur'an nga Allah aga nti abakkiriza abatuufu abayize ku Allah be babeera ne love gye bayita true love ya Allah tabaraka wa taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubba lillah. Abakkiriza abatuufu babeera ne love eyannamaddala nga bagalani Allah tabaraka wa taala. Kakati omuntu okutegeera Allah tosobola kumutegeera okujjako nga Allah tabaraka wa taala omaze okumusomako. Tosobola kumwagala okujjako nga omaze okuyiga kwani? Ku Allah tabaraka wa taala. Abooluganda b'ebitiibwa, ebikwatagana ne Allah tabaraka wa taala bingi, naye bye tufuna nga tetuyize ku Allah, kutegeera Allah, bye bino wammanga. Ekisookera ddala omuntu ajja kusaala ng'asaala nga bw'akoze eki? Bw'ayagadde. La yastashiru azamata Allah, ne bwabeera mu ssola tasikka bunene bwani? Bwa Allah. Tosobola kusika bunene bwa Allah ng'oli mu ssola nga tewamuyigako. Olaba as usual normal common, nasanga abantu nga basala n'enkola ki? Tosobola kusika bunene bwa Allah ng'oli mu kusinza Allah. Osobola okubusika ebbanga ly'omala ng'omutegeddeko. Kyova olaba abantu bangi tafaayo kubiyimirira mu ssola n'atasomaayo kigambo, n'atasomaayo. Abalala n'abeera mu ssola olwa bandiwagoni oba mu kusinza Allah nti nalaba abasiraamu, taata wange yanzaala ndi musiraamu. Abooluganda buvunaanyizibwa bwe okugenda okuyiga kwani? Ku Allah tabaraka wa taala. Era bw'oba tomuyizeeko Allah, ebizibu ebinakujjira okubeera nga tosobola kusika bunene bwa Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri, tosobola kutegeera nabbi Muhammad nga tofuddeeyo kutegeera oyo yatuma nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Ekyokusatu, tosobola kwagala ddiini yo lwagala lwannamaddala okutuusa ng'omaze okutegeera oyo yatusaako eddiini eno. Bannange, eddiini eno ya Allah, obusiraamu bwe tweyagaliramu buno bwani? Qala Allahu taala wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diini llah. Ojja kulaba abantu nga bayingira mu ddiini yani? Ya Allah. Kati eno eddiini yani? Si yange, si ya jjajjange, si yiyo, si ya jjajjaawo, si ya kitaawo. Eddiini erina nannyini waayo. Kati okutegeera eddiini eno n'okujaagala, olina kusooka kuyiga ku oyo
eyakola ki eya nannyini ddiini eno n'osobola okubeera nga ojagala obulungi. Sigenda kusussaawo, wabeerawo asila tuzibuuze insha allahu taala. Meseji yange badde egamba Allah yaani, tugezezaako okufunzafunza ku bino byetubadde nabyo muno insha allahu taala. Omulundi ogulijja tuligaziwa, naye abawalimu bakereyo olwajjaamu bagabe nti abadde mungi nnyo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Essebo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wemba nalinga ntwalibwa mu basawo Abaganda nga bakadde bange be bantwalayo, naye ne ntuuka ekiseera Allah nampa okumanya obusiraamu bwe bulamula ku bushiriku, ne nkola tawuba. Kati abuuza nti nenenya mbuuza nsigala nkyalina ezzambi eryo? La, tosigaza zambi. Omuntu bw'akola tawuba khalas aba takyalina ki, lwakuba nti obukwakkulizo bwa tawuba bukulu okukola ki, okutunuulira nga bukwakkulizo ki akakusookera ddala omuntu okubeera nga yaqla'u ani dhambi, aviira ddala ku ki, ku zambi eryo. Teri kugandi nkoze tawuba ate nga okyakiika mu zambi. Ekyokubiri annadamu, omuntu okubeera nga akola ki, nga yejjusa kale lwaki nalikola. Ekyokusatu okugamba Allah, okumugamba Allah. Abamu ku bawali bagamba ne zambi oli mentioninga ng'omugamba Allah, Allah wange nakoze zambi lino, ne Allah nkusaba okole ki, onsonyiwe. Akati ekisemberayo ddala bwe mubeera mu haqqu adami nga mulimu omugabo gw'omuddu, okukwata haqqu y'omuntu oyo gikola ki, okugizzaayo. Olina okukwata haqqi y'omuntu oyo n'ogizzaayo. Wabba bintu bya muntu oba tobirina, genda omwaŋŋange nga nti nsonyiwa. Ekisibwa Allah tabaraka wa taala ajja kukusonyiwa. So bwe kimala okutuukiriza obukwakkulizo bwa tawuba obwo bwonna nga wabukola, teriyo kyoba osigazza. Waliwo obujulizi obulaga ekyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti attaibu min adhambi kama la dhamba lahu. Omuntu yenna akola ettawuba mu zambi lyonna asigala nga ataalikola. Kasita okola tawuba mu zambi kama la dhamba lahu, obeera nga atakolanga ku zambi eryo. Obujulizi obwokubiri hadithi ya Amru yajja mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, navuga ti ya Rasulallah absitu yadaka ubayi'uk, mbaka wallah golola omukono nkuwerere. Fabasata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu liyubayi'ahu, nabbi n'awanika omukono gwe bamuwerere. Bwe bayaguwanika bamuwerere, Amru fa khafada yadahu, Amru ate y'ogugwe n'agusika bw'atyo omulundi gumu. Nabbi n'avuga ati malaka ya Amru biki ebikutuuseeko? N'avuga ati ya Rasulallah ashtaritu, ngenda kukuwerera naye nteekawo obukwakkulizo. N'avuga nti bukwakkulizo ki? N'avuga ati an yaghfira Allahu li ma qaddamtu, Allah okunsonyiwa byonna ebyakola ki. Nabbi n'ayirimula n'amugamba ala tadiri ya Amru anna al-islaama yajubbu ma qablah, tokimanyi nti obusiraamu Allah akusonyisa byonna ebyakola ki, ebyasooka. N'amuga nti wa anna tawba tamhu ma qablaha oba tajubbu ma qablaha, ne tawba omuntu bw'aba agikoze Allah akusonyiwa ebyakola ki. N'amuga nti wa anna al-hajja ne hijja yajubbu ma qablaha, Allah akusonyiwa ebyakola ki, ebyayita. So omuntu bw'akola tawba Allah amusonyiwa, era ataabanga atandise olupapula olupya naddala ku zambi eryakozeemu ki, tawba. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Sembayo ndowooza Sheikh, singa omusiraamu afa n'aleka abaana nga bamu bato, ab'eŋŋanda ne bakkaanya balindeko okugaba emmaali y'omugenzi, balindeko abaana bano bakule, naye wayitawo akaseera, ekiseera abaana bakuze ne baagala okugaba emmaali, naye abaana abamu nga baava mu busiraamu.
kyokka atali musiraamu tafuna ku maali ya musiraamu. Kati mu mbeera eyo tukola tutya? Okusooka kwa byonna teriyo kirindisa maali kutuuka baana kukola ki? Kukula. Tekiriyo. Muntu buli waafa mugabe eki? Era Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an yatulaga nti abo abakyali abato tubateekawo bawaliya abakuuma ki? Wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib. naye waliwo Allah yagaa nti fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilayhim amwalahum. Obujulizi bulaga nti omuntu bwabeera nga muto emaali tufunayo omuntu agikola ki? Allah yagaa nti bwembanga wabtalu liyatama hatta idha balagu nikah, mwebawe emaali y'abamulekwa okugikwata ogikuuma, mugende nga mugezesa bamulekwa abo kutuusa bwe batuuka mu myaka gy'obuki. Fa in anastum minhum rushda, bwe mubaala okubawuliramu nti ddala ddala bakuze, fadfa'u ilayhim amwalahum, mukwate emaali yaabwe mugikole ki? Wala ta'kuluha israfan wa bidaran, temugirye emaali y'abaana abo bamulekwa kyeyononere. Faman kana ghaniya falyastafif, omuntu bwe babanga bakwasiza emaali y'omwana oyo mulekwa ng'oli mugagga, falyastafif, kufuna iffa, baliise ku yiyo yennyini. Kyekyo tewajja bwetaavu kukwata kweriwa. Waman kana faqiran, ate omuntu bwabeera nga mwavu, falyakulu bilma'ruf, akwata n'alyako mu buki? Mu bulungi. Oyo ye mwavu. Kati teriyo kigambisa mwana mutumulinde amala okukola ki? Tugigaba emaali eyo nebeerako be bayita abakuza ne bakwata ki? Ne bakwata emaali eyo ne bagikuuma, naye tumala kubeesiga nti tebaali emaali y'abaani, kuba okulya emaali y'abamulekwa muliro. Alladhina yakuluna amwala al-yatam innama yakuluna fi butunihim naara, buli yenna alya emaali y'abamulekwa mu lubuto alya muliro. Wasayaslawna sa'ira, era Allah agenda kubookya omuliro gwe bayita sa'ira. Tusaba Allah ataasa omuliro. Akati tewaliwo bwetaavu bwa kulinda mulekwa bw'amale kukola ki? Amale kukula. Era ebizibu ebijja byebyo. Naye singa bakula, Allah n'agera nga bwe kityo bwe bakikola n'akula bw'ati, ogenda okutuuka mu budde bw'okukula nga bamu bavudde mu Busiraamu, tetubawa yadde empiso. Tukwate esigadde netugabanya bano abaana buno, tetubawa. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yarithu almuslimu kafira, omusiraamu tasikira mukaafu, wala kafiru muslima, kabeera omukaafu okusikira omuki. Akati eno emaali ya musajja musiraamu tetuyinza gikwata ate giwa yavudde mu Busiraamu, tetumuwa yadde nusu ebibiri, tetukwatako. Ne babanga bagirekawo, abaana balina hujja okujjako abantu balina ensobi emu, butalaama emaali yaabwe kugabibwa mu sharia. Naye singa tuba tulaama emaali yaabwe yaffe egabibwe mu sharia, ebyo ebizibu byonna tuba tubikoze eki? Tuba tubijjawo tutya? Kubanga ne gavumenti gundi zaabwe, constitution zaabwe zi respectinga Obusiraamu, era baga nti omuntu asobola okulaama eddaama eryo ziri wa respect ya waggulu, kiwalaama kyebasooka okuteeka wano mu kugira kw'abantu. Ffe tuyina enkola Allah tabaraka wa taala gye yatuwa abasiraamu ey'okulaama nga tulaama emaali yaffe egabibwa mu ki? Sharia. Twafunako obuzibu ffe ng'abaana ba taata waffe. Taata waffe yagamba abaana bonna basika bange n'emaali yonna ezigabibwe mu ki? Mu sharia. Wallahi bwatu byalaba. Akati abaana abamu mu baana ba taata baffe bawulira tebakikola ki? Tebakyagala, tebakikiririzaamu. Tutuuka we twatuuka babasomera eddaami. Taata waffe yagamba bwati nga tebalina kyakukola, ate be batono bavaayo, ddiini tebagisoma, naye nga balina okuwa respect ki? Eddaami lino. Kati nammwe mulaame, wona alaama, Allah ayinza okukuteekerawo abantu n'enniya ennungi abanaakuuma eddaami eryo ne baliteeka mu ki? Mu nkola. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم توفنا مع الأبرار.
اللهم أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أنت بنا رحيم فارحمنا، وأنت بنا غفور فاغفر لنا، وأنت بنا تواب فتب علينا يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا وبارك لنا فيما رزقتنا. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.